Abantu bali frustrated ennaku zino. Era abawona Uganda mbawooninga. Leero mbadde awo ku sheremu nga nnwa amafuta. Nesanga omuntu ng'ali mu kuwakana n'omusirikale. Uganda don't open an argument n'omuntu ayine emmundu. Mbeegayiridde. Toyombagananga n'omuntu ayine emmundu. Kino nkibasaba busabi. Ebirala byonna bikole. Naye omuntu ayine emmundu tomwesemberezanga kuwakana naye. Nze the moment wendaba ng'omusirikale yenna ayine emmundu nziruka buddusi. Neni n'omuntu gwensanze ku sheremu ali mu kuyomba avuma. Banne tuwakananga n'omuntu ayine emmundu. You will die for nothing. Bajja kutira bwerere. Uganda kankiddemu ogwokubiri. Mbeegayiridde toleekaananga n'omuntu ayine emmundu. The moment a person is armed, lwanaawe. Duka. Abantu bali frustrated. Abantu bayine emmundu naye baagwa eddalu. Abantu tebategeera. Kakati mbeegayiridde. Toleekaananga. Toyombanga n'omuntu ayine emmundu. The moment a person is armed, withdraw. Era nze sibeera wali emmundu. Nze n'abasirikale abakuuma taata wange emmundu tebazinsembereza. I don't associate myself with armed people. Oba mukufa kwennyini. So n'olwekyo Bannayuganda toyombanga n'abasirikale nga bayine emmundu. Ekyo nkibabuulidde nga mukwano gwammwe. Awo nga nvuddewo Sheebah ne Spice Dana bakoze press conference. Sheebah ne Cindy. Of course ku Victoria University sibadde okwambadde n'okubeera mu office. Sikyalina budde nnyo bwakireereesi. Kwa Sheebah ne Cindy bagenda kufuna ssente empitirivu. Olaba Sheebah ne Cindy bazze bakole exchange ey'ebigambo press conference manye ssente weeziri. Nabagamba Victoria University yateekamu ssente empitirivu. Osegeera. Naye nga Sheebah asinga Cindy. Ekyo kyo mbeerewo nga mukimanyi. Amusinga yiti. Okitegeera. Amusinga yiti. Amusinga essente. Sheebah mugagga nnyo asula mu nnyonyo. Abamanyi poloti ze mu nnyonyo bwe zigula. Mu ababa boogera. Mu nnyonyo si buli musiru nti asulayo. Manyi abamu temutegeera bulungi. Oyinza okugamba ngamba mpigi njogera mu nnyonyo. Nenga tujja kunyumirwa nnyo music waabwe. Kubanga Sheebah alina hits nyingi. Ajabba kuba omuziki lukoba ku lukoba. Cindy yakaddiwa. Cindy mukadde. N'ennyimba alina ntono. Naye kati Cindy lwaki tewasigadde yeegayaza n'oyonsa omwana? Cindy waakazaala olukati olukindo eri kutukira ku stage Cindy. Ng'oli mu ntalo z'abawala abaana abato. Sheebah alina kuvuganyizibwa Spice Diana. Cindy wakaddiwa. Cindy wakaddiwa naye oganye okuva ku mulengo. Kati ebyo ebisambi byogenda kunamira ani Cindy. Omukazi ow'olukindo eyazaalako edda. Naye lwaki abantu we muzaala temuwummulako oyina bbaawo kameramaani wo gwe wawasize gayaza. Kati Cindy oyinza okukompetinga ne Sheebah. Oyina nnyimba ki Cindy? Sheebah ye muyimbi asinga hits bukyanga Uganda etandika. Wenna okaddiye oweddewo. Ntunuulidde Cindy nga Cindy okaddiye. Cindy wotave mu ntalo z'abaana abato. Kati olukendo weruyukira ku stage. Cindy wakamala okuzaala baakugamba emulago wummula. Sente kizoononya Cindy. Watandika okuyimba nga Sheebah muto.
akyali na mu primary. Nayo abantu bannanga abantu temukaddi wammwe. Ekibuze mu Uganda, people don't want to retire. Netululidde omukazi Sindi yenna akaddiye entamatama zigudde namu. Mbona ayagala tukunamira. Sindi jangu ng'oyambadde ebiwanvu. Totulaga bisambi byo bya mukazi yazaalako. Ne Sindi nononya kamubaka. Namu aba Victoria University mulimba. Sindi yakaddi wamulete Spice Diana. Bana abantu bawumula okulitayalinga. Kati Sheebah gowalana ayine ennyumba emunyonyo. Osula gayaza. Kati ogenda tuyimbira Kisindi oyine ennyimba 7. Mbokira Skisongo olodizi golo digenda mu Afirigo. Lwaki togenda mu Afirigo? We wali bakadde banno. Mutuleke nammwe. Kati Sindi wakutu olukindo eri kutukira ku stage. Abasawo munabagamba muti. Nze abasawo bangambye mulago omukazi yakazaala takunama. Awo nga nvuddewo ku Sheebah ne Sindi. Spice alien skin leka champion good agenda asome. Bweba Victoria University ngeita mu Kampala parents esazeewo kuwa ali champion good basali alien skin leka champion good asome. Champion good omwana muto nnyo okutuuka okuzanya kalakita ze mumuteekamu. Amateeka geggwanga tegakkiriza kukozesa baana bato. Ne woba obayamba, you cannot take advantage of ono minor. Tunaana amateeka agafuga eggwanga alien skin. Nga minister we yavaayo n'alambika. Omwana oyo mumuleka agenda asome. Champion good adde ku ssomero. Mumujjamu obwo obusomero sibanya salama. Alien skin omukisa gusigwe gwa champion good. Wano radio yafa abaana be baliwa. Abaana b'omugenzi radio baliwa. Bali luddawa. Bannange aba omuntu akumma ekirala. Nene atakuba makusoma. Ffe twajja ku social media nga tumaze okusoma. Nga tulina diguli zaffe. Nze bintu byonna bye nnina mbijje mu kusoma. Lero minister gwenkolera nasoma n'omwana we Seeta. Honorable minister mukama wange nasoma n'omwana we. Naye ofunye omukisa. Kampala parents wali abaana b'abagagga. Ofune emikwano, munsi mikwano. The more social capital you have, the more money. Abamu ekibasibye mu bwavu temulina ba obbi balungi. Mwasomera mu masomero mabi. Otuuka kuyuwala eteri akuyamba. Otuuka mu ddwaliro ba obbi boyina ba masabo abamu bagwa n'ensimbu. Kati gwensi lwaki teekulemerere. Ffe ba obbi be tulina ba looya. Ba obbi be tulina ba dokita zitamale simba layini mulago. Nkubira bukubizi be nasoma na beebuddo ne Seeta. Kati goyina obbi ki. Ofunye omukisa bakuwadde basale Kampala parents. Buli muzadde gyayagala okusomeseza omwana. Alien skin tujjeeko amalala. Leka champion good agenda asome. Leero oli enkya toliiwo. Ffe bazadde baffe balina ssente. Naye twasooka kusoma. Nze nyenda okujja ku social media nga diguli yange enjiina. Gwe mulimo era gwe nnina. Tebampawo ngako mulimo. Mbu kubanga mbu sibanyambu banyamba. I'm qualified. I'm qualified. Ge mataka gange genina. Land titles. Bwe nali sinasoma teri yali yannoonya. Knowledge is knowledge. Champion Gudo agende Kampala parents asome. Teri muntu ategeera iza kugamba nti omwana omuto ataneza myaka 12 bwasobola okugenda mu concert sekiro. Bannanga ate tutegeere. Tuwa okusoma ekitiibwa. Okusoma tekulimba enkya gavumenti ekyuka.
Mulabya abaana abali abaana babanene emirembe engalo baliwa. Ekintu eky'obugagga ky'osobola okuba nakyo bitabo byo. Okusoma tekulimba. Era abasobye nga babonaabona tebalina common sense. If you studied and you are suffering, bwongo obwo bw'oba onenya. Ate asoma asinga atya. Ize mu nsi ate asoma wansingira ku kintu. Then okusoma kuba kwansala. Knowledge is knowledge. Ffe kyovula nga tuwangadde ku social media. Tubabuulira ebintu facts. So, champion Gudo. Omukisa gwali eni skin sigwe gwa champion Gudo. Buli omu nsayi n'omukisa gwe. Ekizibu Abannayuganda kyemulina mwegerageranya nnyo ku bantu. Mwolaba aliyeni akikola nange nsobola okukikola. Bayimbi bangi balina ennyimba. Naye tebalina mukisa. Ensi eyimiriddewo ku mukisa. Abantu bangi bafiira mu lutalo. Leero abawamba obuyinza be batiitiizi. The heroes remained in the bush. Abazira basigala mu nsiko. Ne mukisa gwabwe. Mama Kadaga talwanangako mu nsiko yali sipiika. Anita Amongi Honorable talinyangako mu nsiko. Yali sipiika, abadde sipiika. So munoonye nnyo omukisa. Nyeto izagamba mbu champion Gudo. Mbwaleme kusoma. Omwana temumukotogera. Chance webaawo nga bakuwadde basale soma. Abaana bangi banoonya basale. Ne Kampala parents. So, alien skin. Leka champion Gudo agenda asome. Tukkirizo ina bingi by'omukoledde. Era omuyambye nga naawe we baakuyamba. Buli stage wabeera waayambaani. Champion Gudo kye yeetaaga kusoma. Addeyo asome afune kaliya. Talent toyinza girirayingako. You can't rely on talent. The world is changing globally. Kakati mu Africa. Bitabo. Nza steady where I am because of books. Nabuuza taata wange nga nkyali ku ssomero. Ne mugamba ne daddy lwaki mbona. Lwaki nkera ku makya ne nnyenda mu kiraasi. Taata wange yaŋŋamba ekintu kye ndifa seerabidde. Yaŋŋamba tobonaabona kubanga wendi. I asked my dad, Daddy, why do I wake up to go and study? When at home we have everything. Nga n'omuzimu gwa jjajja wange mirundi. Gwayina benzi mpya. My dad told me you are not suffering because I'm around. Naye olunaku lwendivaawo bwe nti bw'ojja okwewuunya abantu. Abantu si bangu baakuliraayingako. People disappoint. Abantu badisappointinga. Era nze sina kintu kyenkola mu nsi nga ndiraayingidde ku bantu. Families disappoint. Relatives disappoint. There is a time Abannayuganda be baawaananga kamiliyoni. Kati bavuma muvume. The same people. Waliwo ekiseera be baawaananga ani? Palaso. So, mu nsi ekintu ky'osobola okuba nakyo ayo papers. Banne musome. Ayina omukisa soma masters. Olaba ensi ebonyaabonya baasoma. Olwo abataasome n'abayise eti. If people who went to school are suffering, what about those that never went to school? Neno sanga abasiru. Mbwa buli kimu champion Gudo ayinachi. Champion Gudo ayinachi. Nalien skin yennyini ayinachi. Namugamba alien skin waba ayagala okutegeera nti tayina kyayina. Let him compare himself to me. Okugenda wa Bobo yali agenze wala. Nzijayo ebyapa byange n'ajjayo ebibye. Tujjayo property. Bujjo tegeera nti abantu bagagga. But we are humble. Nze square miles z'amataka zennina. Siga sitajja na ku social media.
it means properties, sigasi chaja. Why should I come to waste time with you? Abata asoma. Why do I come here to shout? You are too judgmental, you are too submissive. Mbujuni ya taina mulimo, aleka anila ku social media. Office genturamu goinzo jituramu. Have you ever taken trouble to look for my properties in Manyagangi? Gwe nyoko ya kulekera malaro. Echobukaga choina kadi ya simu mulinyalyo. Toina nanga muntu, toina passport, toina driving permit, kati gwe munso inachi. What do you own? You don't have a bank account. Kati ngotandi ko kwegerageranya. But I want to be like a junior. You can't be like me. Buli omu katonda ino mukisa gwe yamuwa. You can't be like me. And you cannot even acquire any quart of what I have acquired. Na kati mwabaka funa kusente. These capitalists who have just got a little bit of money. Barely any skin. So, take Champion Goodo to school. Otherwise, we shall sue you. We shall use lawyers. Do you have adoption documents? Omano wa adopting iniro. How can you own something you don't have papers for? So, alien skin, some lawyers are going to sue you. Champion Goodo, I know genda kusomero. Mumujambu somero bosimanya salama makindi. Awonga mvuddewo. Nebazannyo principal Bob Wine. Waliwo muvubuka bamuyita Umaru Kiseka. Ali South Africa awo. Je buvuddeko yavaayo n'avumawo na lebonsereko. Umaru Kiseka sigwa asose ku social media era sigwa asembye jerinya lyawo na lebonsereko mukamwako era gwe guba omulundi oguba gusooka ate nga gwe gusembye. Umaru Kiseka situwago gy'olimu togifiirirangako wadde eriiso wadde okuziika yente ng'abaana b'abantu bali mu makomera bakyebase ng'abaana b'abantu babaziika mu ttaka. Totumalaako mirembe, totutama. Bw'oba wagende South Africa nga wasalawo okuvuga Uber, totutama. Totutama Umaru Kiseka. Ogenda obambira buli omu. Bob Wine gwogoberera takkiririza mu kuvuma na kuvoola abantu. Era yavuddeyo n'akyogera principal. Bob Wine has always distanced himself from you people. Kati ona lebonsereko wabadde ovuma waaki. Nsereko yaziisa abantu wano. Nsereko yajjanjabya abantu batalinaako Luganda. Nsereko yasuzizza abantu ng'ensi eraba. Nsereko yabeererawo Isima. Mudduwa ya Isima ng'ensi yonna egambye nti eri busy. Bangi nnyo mikwano gya Isima tebajja. Ona lebonsereko yajja. Ngedde before yakaziika Katolu Bwama. Umaru Kiseka totutama. Temutandika kulowooza ati buli omu alina okuwagira struggle. Uganda gye mulwanira ani yagibatuma mbwa mmwe? Ani yagibatuma? Ekyapa kya Uganda nnyoko ya Kiina. Kibalemye okugenda okukola. Mwewaŋŋangusa. Mwe mwennyini mwakwata ekkubo ne mwewaŋŋangusa mu ggwanga lyammwe. Abasigalawo ne basigalawo. Mutuuse e Bulaaya mwasaamiridde muganya okukola. Tubakolere ki? Tubakolere ki? Temututama. Wana temusobola na kwebeezaawo. Gw'otandika okuvuma Nsereko gwe nga tosobola na kwegulira ndawe yaggwe Umaru Kiseka. Gwe notuyange emmindi ya Koni. Atuyange ekisinziro kya fulufiga. Muvubuka gwe totutama. Tujje kamalo ga social media. Muli bapuka mingi. Bw'oba osazeewo okuwagira struggle zo, ffe tetuli mu struggle. Lwaki oba ogatamu amannya g'abantu?
Honorable Nsereka koze eki okola di junior omulimo gwe nina nnyoko ye yagumpa gwe kulisi genda ogambe nnyoko wangobe kulisi ombuzizza nkola ddi omulimo gwe nina nnyoko ye yagumpa siba gwe nfaana n'abeewammwe golako inako oluganda mutwesibasibako so Kiseka tule South Africa okole teri ya kugamba kuba mwavu teri ya kuleta mukubonabona abanaku ne Yesu yabalekawo ne Yesu mwennyini omwana wa Katonda yatunulira abanaku nga talina kya kubakolera n'abalekawo so temututama mukutte bisitwago mubiteekamu abantu mu bantu bonna tosobola kugera bubi ku Honorable Nsereko gwali oweredde kwanigwe yenna atulayo esinziro kya full figure kalinga obubina bwa bajjo temututama so gwe kankubulokinga ogendeko ewa nnyoko kulisi byagala okumbuza genda obibuuze nnyoko empewo z'ekikazi kuyita lwaki togenda no Duchess of Masaka nawe kankubulokinga Duchess of Masaka nyoka alabika yagamba nze yamwendako abe Masaka bandabire Duchess of Masaka nawe nkubulokinze nyoko yagamba nza kuzaala wamate mwina byakola mugende mupame mujano munesi bako nina gwe mpita nze nabagana okumanyira mmwe waliwo omulala Segeera so Bumalu Kiseka oli muvubuka muto kozesa emyaka gino okole abantu bola ku social media bagagga abasinga obungi balina property abo babajjo bajjo is extremely rich kiri kifulu figure kibeera okugaya mairungi naye kina property ojja kwasaamirira odde mu sitwaga emyaka gikuleka ojja genda okutuuka nga ebyoya bikulya emabega nga tolina kyolagawo awo nga nvuddewo Waludi banka yatusalako obuyambi abanna kati sente tugenda kuzijjawo aba government ezigenda okutambuza eggwanga kwa buli omu ndaba ayogera ebitakwatagana kati sente Waludi banka ze yatusalako tugenda kuzijjawa kati abasiyazi be babadde babba sente z'enzige abasiyazi be babbye sente z'enguudo abasiyazi be babba sente mu gavumenti naba ne lwaki tetulekerawo okwebuzaabuza why don't we tackle corruption kati sente zigenda okuzimba enguudo tugenda zijjawa okay tell us tugenda kwewolamu ekizimu banke China ngera bulijjo bwe tukola China yo yetalina interests simanya ni yabawa amagezi n'okutandika entalo ku bazungu where are we going to get the money that's going to run the country kwa budget yonna eyeggwanga bw'ogitunulira tusaasanya sente ku bintu bibiri okusasula amaloni n'abakozi ba gavumenti mabuli kiseera muwakula ntalo how do you antagonize your partners your European partners when COVID yekka yatulaga nti Uganda euro sectors are suffering COVID nti eggwanga terina kirisobola kubeerawo kasete tugenda zijjawa okay mwalese etteeka ly'ebisiya gatwakkiriza now what next nze sibalina ani abawa magezi ago
mugende mu negotiating ne World Bank tuteese nabo Uganda nsinjavu. Where you get the money to run the country? Moza the value. If we take a card the value, katugenda bitundawa. The world market is Western market and atachimani. No muta yonka. Where are we going to sell our commodities? At the world market. Nse simanyidde ko nakumanya. Ebisiyaga mu Uganda biri 3%. Crime esinga okubeera ey'amaanyi kwe okwabasanya abakazi. Raping women. Okuraping obwana obuto, defiling younger girls. How can you make it on 3% of crime? No kuba economy yonna kati sete z'ebyenjigiriza tugenda zijjawa. Olaba education yebadde mbi nga tebannatuggyako buyambi. Bali mu nationalism, pan-Africanism. Let us pray for you. Era omuna Uganda yagenda okubonaabona. Abasayininga etteeka bonna bagagga. Abaana bamwe bali bweru bonga sibasiyazi. All of people in the government, your kids are outside. Bali bweru. Bonga sibasiyazi. Why do you take your kids outside to study? If gay people are bad, sima batwala bana mu America. Lwacha bana bamwe bali mu America. Why are your kids in UK studying? If Europeans are bad, wana mundu alababa janja bidawa. Let speaker Jacob Oranya. Teafira siyato mu America. Let us be sober by the way. Wano mwe nyini musiba mu America nga baba janja ba. Lero segirinya ali mu nsiiki omubaka. Where is segirinya? Mwabana bamwe bali eri basoma mu America, bali mu UK mu Oxford, mugamba abazungu babi. Why do you go there? Wano waliwo mukungu atalina visa za Canada. Don't make people bad kubanga mwe mwine ebyammwe populism. Abanadini bonna batusigning seteka lyebisiyaga bo bali hole. Abanadini nabo ba criminals. Most of these pastors nga bali makomera. Pastor, wanolo pastor atakumibwa mundu. What are pastors doing with guns? Aba pastor bo balunje. Bali eri bali mukubandiga. They are stealing from their own followers, pretending that they talk to God. Katonda yabeta mwadda. Abasumba ba Uganda katonda yabakowa. And God has brought all signs to show that it's not happy with you. Kati muli wano mugamwe muli balungi. Dini cheta ina bizu. Everyone here is a sinner. Nabanadini benyini abogerere teka nabo bafere. Bapasta bafere. Wano bawoza tebabere wa President 7 ekiraba nadini nga bagenzo kima ku sente. Ne batandika okugera ebitakwatagana. Njagala ombulireyo Katonda yabatu much really. Mwate mwe basumba mwe kamba buli nadamu abasumba babalokole. Most of you are supposed to be in prison. Nemwe baze government yen. Wano musiba wa President 7 kiro kubala sente. Waba buli bishop wano government yemuwe motoka. Kati mwe muri balungi ensali mukubona abo na mwagala mamotoka. Waliwo bishop gwe batawadde motoka mu government. Era kwalo banyiga nyonga tezze. So you are all collaborating with government. Wana basumba banji mugenda mawanga g'abazungu. Abakatoliki tebagenda e Roma. Kale ne Roma mugizire. Anti mwakoya abazungu ne Roma mugigane. Wana
Abangirikani mubera kanti bale Bungereza. Sije mugenda. Lwaki temubizira? These people are hypocrites. You are hypocrites. Cut all relationship with the Europeans. Okay, Abakatoliki, lwaki temukatinga Vatican? Why don't you cut Vatican? That Europeans are bad. Vatican teri itale mu Europe. Hati abazungu babi. Namwe abali mu government mujje abana bamwe bweru. Okay, now Europeans are bad. Abazungu babi tuchikiriza. Why don't you remove your kids from American universities? Hati bagenda kuba bagge. Lwaki temubajje Bungereza? Most of you abali mu government abana bamwe bali Bungereza. They are studying on the expense of poor people. And then you bring it away. Kati abazungu babi. Which type of hypocrisy is this? Buli bwankwe ekibuno bannange. Ekibuze mu ggwanga lino mazima nankwe. As nekakati kusawa ya lero wenjogerera. Senior government officers are taking their children to study in America. After they tell us Europeans are bad, now we should cut ties with Europe. Bring back your children. How to get abazungu babi. Nawe muba mutwala abana bammwe mu universities abazungu mu bubba. Then mfe mutulimbe nti Abamerika babi. You are lying. Mbulirayo omukulu atayina mwana bweru. Wano Piero adda ebibuzo bidda olabamu mwana wa Jeno. Wano UNEB adda. Have you ever seen a minister's child mu UNEB balagawa? Where ministers' children studying? Basomerawa. Buli UNEB wadde ebibuzo bya senior phonetics sirabamba na baba minister. Abazungu baba babi lwaki n'abaddusi temubagoba Chiputegei ali mu kudduka Germany lwaki mwamukiriza. Let us not be hypocrites. Ekiseggwanga lino corruption. We should tackle corruption. We should fight corruption. Tulekerawo okunenya abazungu ku bizibu byaffe. The whole problem of Uganda is corruption. Ababbi bangi. Never tunafuna sente okuva China. Still, they will steal the money. They will steal the money. The problem of Uganda is not Europe. Mbuli bwanguzi. People stealing billions of money. Tebakwatibwa. Tunuli akiri mu NSSF. Look at NSSF. Ono, Richard Sibanya byamuleba. Alwanagana ne minister. Billions of money zabula. IGG's report. Netukano bagamba Uganda sente zefiirwa mu corruption. Singa twali tuziteeka mu malwaliro. Singa Uganda angagga. Esente zetufiirwa mu buli bw'enguzi. Exaggerating prices. President yatuse n'okugamba. The President Museveni yatuse okuddamu yeekennenya ebintu bye twewolerako esente. Ng'ebimu ebintu bye twewolerako sente tebigasa. Just people sit somewhere tugenda kwewola sente ku condom. Can you imagine? Esente zetufiirwa mu kwewola. We get loans ku bintu ebitatugasa. Let us tackle corruption. Wano kosasa akakiiko ka Honorable Ssenyonyi. Kainali, really, you look at this country. Obuli bw'enguzi bwe busse eggwanga lino si bazungu. World Bank ebadde etuwa ssente. Ababbi bamwe ne bazibba. It's your people who are stealing the money. It's not World Bank. It's your people who are corrupt.
tetuyina the country has died at a strategic level. Uganda efudde ku strategic level. Government eno ereta ebintu ebirungi, but they can't supervise what they put up. Rural farmers scheme yalagawa. Where did it go? You bring policy. You bring policy after policy. You don't have supervision on government projects. Kati mwalese policy model. Sati zonna bazibabubbi. So policy model. The problem of Uganda, mwina ideas ennungi. Government ina programs ennungi. They don't know how to supervise them. Reform the Prime Minister's office. Reforming office ya Prime Minister. Start monitoring government projects. Arresting abali benguzi. Ekisera kituse President Museveni okwata kubabbi mu ggwanga lino. The time has come. Stop blaming World Bank. The Europeans give you money. It is stolen. Kati nebwona azijje China oba Russia nga tokutte kubabbi, the whole country will be in a mess.